Obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna okulwanyisa mukenenya. Okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya kuze kutambulira mu mitendera era abantu abasooka okufuna obulwadde buno bangi baafa olw'obujjanjabi obutabaawo. Dr. Stephen Watiti ng'akunukkiriza okuweza emyaka 36 n'akawuka akaleeta mukenenya agamba nti mu 1986 yafuna ebintu ebyamukuba ku mubiri kyokka teyasooka kumanya nti mukenenya okutuusa lwe yakeberebwa ne kikakasibwa nti ddala akayina. Nenfuna okulwala ennyo, nenfuna kibayita septicemia, omusaayi gwonna kukize ki ne banzana akati olwo nenekebeza 1993 nekizuula nti ki nakawuka. Gamba nti tamanyi bwe yakafuna kubanga ye ne mukyala we baafumbiriganira nti teyalabaganako na muntu mulala mu nsonga z'obufumbo. Nesimanyi bana bufuna wamu line of duty engeri gitwala tukola nali nkola nnyo naddala operations ku bantu. Nali musawo nga nkolera mu Rubaga hospital. Natandikira okukolera mu 1984 kati mu 1985 nga amaze okusoma n'empasa. Dr. Watiti agamba nti mukyala we bwe yafa kyasiikuula abafamire zombi ne batandika okumusalira omusango. Simanyi bana bujja munange kwaye kogenda nimanyi ng'omukyala abana bujja buki balwadde bange. Ffenna kyatuyisa omukyala yali bank manager. Fakti bwe batandika banka bali bagiyita Nile Bank. Naye atandikira mu Barclays n'agenda mu Nile Bank yali alinnye nga ali manager. Mu 1999 Dr. Watiti agamba olumbe lwamukuba wansi ng'omusawo mukwano gwe ye yamuwa eddagala lya ARVs ate nazo ne zisooka okumukola obubi n'okusinga akawuka akali kamuluma era nga bangi tebalowooza nti anaawona. Nfuna obulwadde bwa kokolo bamuyita kaposakoma. Posakoma akwata abantu nga bagenda abasembayo abalina mukenenya. Bwa lususu naye bufuna mu kamwa nakasookera nsingola bawalone enkovu naye nali kwebyo nga kwegamba okukutana TB cancer ate nenfuna obulwadde obulala babayita mulalama buyita mu lufutufutu cryptococcal meningitis butta abantu abasinga okufa sirimu bafa mulalama nenebaza mukama nti yanyamba era kubeera okutuusa kati. Ng'embeera yeetereddemu yawasa omukyala omulala mu mwaka ogwa 2005 era agamba obulamu kati butambula bulungi ng'ali ku ddagala era nga ge magezi gaawa abalala. Awasa tetwawasa kuzaala baana kuba tulina abaana bakulu tulina n'abazzukulu. So ekyokwekwasa nti bannange eddagala liriwe kyakwekwasa era lyandibadde nti buli muntu yenna ampuliriza nga weekebeza wandibadde tuka munambiro n'ogenda newewandiisa webagabira eddagala eryo ate n'olimira bulungi. Agatako nti omuntu amize obulungi eddagala kizibu okusiiga akawuka newankubadde tekiwa balala beetu kutambuza bulamu bwabwe mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Tera Kaya yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna okulwanyisa mukenenya.